This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Woyinza okuteekerateekera ebiseera by'ebyo mu maaso essaala eddiddwamu. Honest Asset Developers Company egulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde ettaka ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala. Balina ettaka Essonde ne Misindye ku Namugongo Road ne Kiwenda ku Gayaza Road. Ku Entebbe Road balina Nakawuka, Sisalutaba Express Highway ne Zil Phase 5. Ate ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko, Koona Namasanga, Mabombwe Phase 6 and 7, Kakiri Mwera, Kakiri Magugu, Nampunge ne Gobero Muguluka. Amasannyalaze n'amazzi weebiri. Ate ng'ettaka lyabwe lya kyapa. Jjukira balina n'enkola y'ekibanja mpola ate n'okulambula kwa bwereere. Honest Asset Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Monkey Show Apartments. Okumanya ebisinga obakebereko ku mitimbagano gy'empuliziganya gyonna oba bakubireko ku noti 772 572 873 oba noti 701 572 873. Aliya ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujjere kutoka ntoko ndimbuzi ndyapuno arabura babaddi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista biblia mu detergent. waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Okugejja olina kubeera ng'olina ssente. Nze bajjajjange baali fertile. Abano tebatunga bitengi. Abano si be baagikola. Bano bapya. Kati ate eyesuuti gye wayambadde gwe wabadde naye yagikomplimenti nze wabadde tonyumye. Naye mukyala we alina engeri gye yanyumyemu. Omanyi nina kye nayize pika nnyo wano ku maama. Mukyala we ye yanyumye. Mulinayo dyedduwa. Mulinayo dyedduwa. Jangu onkwate. Wanda beewa kati bano be baakola gye nalimu wano ne Zubeda. Bano. Sanjawulo. Mugamba alindeko. Simanyi bannaye. Bannange. Nedda toyogera ebyo bambi toyogera ebyo. Bajja busy. Nozolaba kati ayongereza ddala anti biveeko. Toyogera bw'otyo tusobole okukola. Akasuke nambala bakalaba. Abantu bayagala nnyo akasuuti. Jagala kuwa akasuuti bwekatyo. Aganye. Agenze funga. Palala. Tararara. Ngabonye omusoga. Epima tukole mwani tukole ebirala. Nkulaba ate naawe olinze bali aba sound. Sound n'ekyalaani bikwatagana bitya. Ndi wano mpima suuti egenda wa president. Essimu yazze nga president yanneetaaga. Nyonera mu suuti. Hey. Alabe ku savu. Betuba tugenda mu Nation Building Talks. Ogenda omusajja n'asooka kutunuulira ati n'alaba omusajja. Bina kye bibadde bikola nga bigenda ku internet mbo Kasuku
twategedde bagenda muwa ekifo mu gavumenti baba bapreemptinga mbu bagambe nti tebakimuwa be banakimpa era bajja kimpa nsikwata bwala disi obwala disi sijja bukwata omaye omusajja bayinza okusindika embaali nga totuukanga nayo eyo teri ne lipoota w'NTV taliyo bakuwulirira ku leediyo bagga nti aweekwate ka vidiyo katuweereze benti feeyi oli otya omulabye feeyi nga bakola ki abakyala abeeru Shalom Black Sugar wuuyo ngenda mubuuza bibuuzo wapostinga mbu baamukubye okitegedde bw'oba mugenda mwogera ebigambo muwaayiriza aboolugave oyinza okugamba Black Sugar ali Iran byogere byonna akakubo kaki ke kaki tewali buzibu ono owente nze siva ku mugave uyo ntambi naye abitambuza wuuno buli ntambi mu gurupu go watuteerayo nti naye ntambi ebigambo byayogera nti bakukubya amamwa kati leka mbabuulire ebigambo bino wammanga mbabuulire temusangayo ebigambo mu bintu by'abaagalana omusajja wange simuvaako ntambi ogenda kumpasa ogera ebigambo buuza mugenda kumpasa ntambi kati wabulawo MC Meya kuliko njagala ku mmwe muwe kiveewo kati amusi mumuleke Chimpi Juni Meya ate njafa n'omuntu ayogera ku bba wange nze weebalire ddala abaana b'olugave ju semakula kwesiva okitegedde era mutabani wange gwengenda ozaala ngenda mutuuma semakula kimala lwa nsonga eyo nedda leka nkubuuze Shalom leka nkubuuze ati oluzungu lugenda tutawaanya Shalom kakana ate nga bamugwa obuzibu bw'olina bemuyomba onoba omusajja tankubangako bannaye owaye ulira ono agambye ate gwe gwe bakuba ewaka bannaye neraba wakamera wakunoonya saidi ze ebyo byonna byeyogera uliriza katukutegeere ku dduwa toliiko tulina edduwa gye tugenda okukola Shalom ewa bashuga nani namosi omulambo gunyampa teriyo mpoze edduwa ya40 nga aliwafu nina kugamba but later this week edduwa y'omufu naye edduwa ya celebration kamalirize ngenda kukubuulira jangu tugende tukole Mufei talk to Shuga. Nozo olaba akuba Shalom. Gwe oli agambye mu gwe bakuba naawe. Anyankuba. Oli makaya. Agati mukyala wakuba. Nozo olaba ebigambo ebitambula. Owaye omukyala oyo Shira yabadde kulaba gwe. Oye musoke muveeyo. Ati musoke muveeyo wamaye nkitegedde. Kale. Mukyaba tutandike. Bannaye
Punda Limited ekuletedde omwoleso ogutuumiddwa The Taste of Uganda Agro Trade Exhibition 2026 okuva ennaku z'omwezi 18 paka nga 19 June ku Goldsmith Center e London. Mwoleso gwa bannamakolero bannayuganda wamu n'abatunda ebirime naddala ebyongeddwako omutindo. Kiyite Agro Processing Sector nga gugenda kuyamba bannayuganda abo okusisinkana abaguzi ba distributors ba investors n'abantu sekinoomu okuva mu Bungereza ne mu nsi endala eza Europe. Kuno si kugenda bugenzi kwolesa wabula okubeera nga Punda Limited ekuyamba okusisinkana abantu bano ne mwogeraganya ku ngeri gy'osobola okubeera nti ky'ojja Uganda okifunira akatale mu nsi z'abazungu. Nkujjukiza nti omwoleso guno gwa kubeerawo nga 18 paka nga 19 June omwaka guno mu London. Okwewandiisa osobola okugenda ku Eventbrite oba okukyalira omutimbagano gwa pundalimited.com okumanya ebisingawo. Weereza WhatsApp ku namba y'Ebungereza oba okuba ku ye Uganda. Punda Limited ebaleetera the first edition eya Taste of Uganda Agro Trade Exhibition 2026. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Aba sound batestinga be batestinga but katukole ekyokukola tewali. Mutyaba avuddeyo. I want her to look good on omukyala waffe nga bw'ozoofaanana. Yeah. So how are you? I'm good. Nenga tolabika nga gwe baakubye. Kuba terankubye. Ugamba otya? Jendi sina tabu. I actually did a post to distance myself and my partner from the rumors naye ndowooza abantu tebaagala kusoma. Kuba nawandika bingi. Gwe looking awo nkolage TikTok nawandika ate obuzibu nawandika mu Luzungu. Ate nga bingi so people usually don't want to read. Naye singa mba mwagala osoma baali badde bakola ki? Balaba. Bakitegeera. Black Shuga. Nkugambye amawulire ago gaatugwako mu gurupu awo. Kati nga lwaki sikubira gwe baba. Ntambi yagatuwa n'atuga nti kye bakoze Shuga nkoko n'abaana baayo. Kiki ekiwandiiko kiwanvu bulungi. Nobody has been domestically abused. That's false. So mwalinamu bwezi butakkaanya. And the only issue we had was twalina obutakkaanya and obuzibu bwe tulina nti tumanyikiddwa. That's one. Second is n'emikwano gyaffe. Omulimu gwe tukola ffenna gwambibwa nti bw'oba ogambyeko omuntu within by a glitch of an eye tomanya kituuseewa kitya okitegeera because me I got surprised nga ndabye story first ku kato switch era nenjogera ne Faye namukubira namugamba naye ddala agamawuliro gajja banagamba ate waliwo yankubidde sinanga ali bweru because bitya but we managed it. Ate ne gava wano ne gagwa ebweru. No, I think yali defending associate which is understandable. Naye ne tumugamba it's very false. Kijjeyo nagamba it's okay kandaye bwenkola ki bwenkijjayo. Lwakuba nti nekyasinga sparkinga I think was Shalom's post. Era naye nayogera naye ne mugamba and Shalom is my friend nti ndowooza anyone could do that. Nze sola wuli ekintu kibi kituse Kasuku ne start reacting. Yeah, onkubirirawo. Era ye simunenya. Ekitegeera but ne munnyonnyola ngamba it doesn't look good even because one the truth is we had a misunderstanding. Amidst the misunderstanding you're doing posts, it's not helping, it's causing more damage. Kubanga it looks like I'm actually like tainting probably a bad picture probably for him or something. But ekitali ekyo era I talked to him like in person. Tike. Sako kisimi yange. Okitegeera. So that is that. Kubanga no kyogerako kisobola kubanga kikozinga more damage but kyekyo. Netwala bato postinze nga ogamba aboolugave embwa. Ebyo ate byaliwo. Byali ku status yo mukwano. Ku status yawo. Iyo n'ogamba aboolugave embwa za ku kyalo. Ne weetondera ab'enkima. Laira wallahi. Ye chati jembadde namu. Si jembaddemu? Baba. You're my baby. Yeah, so I'm successful. How are you? Kubanga nze ndi ku billboard kwenjogerera. Bakutimbye. Tonnandaba. Wa. Mama nnyabo. Obeera woyita wangu jjokola. Obeera wa. Eno ki? Start times. Start times. Makula chika. Nzun. Ono ani mulondo?
ono musajja yani ono Mr Henry ono Zahara Toto ono nze ono Dr Godoni ono mchala Sarah yali mu Ebony baba checho congratulations. Thank you. Hey, that's fantastic. Akukabadde reply nze nti my baby. Kogwe nagamba I miss you. Kogwe I miss you more. Shuga nali ntidde nenganti abaana b'olugambe ngambi yatugambe enkuba gye bakkubamu ebiryo by'embwa eby'ente byonna baabiyiwa. One thing I have my full dent. One thing I learned about that situation is abantu bambi banjagala. Abantu bakwagala. Meya n'avaayo n'agamba tekisoboka kubaawo ku Shuga waffe. Statement siwe yali. Yagamba. Era nagenderawo mu kabox ke ne mugamba ssebo ofa ki nange. Nangamba baba wange nedda. Kabadde just kantu ne mugamba it's not okay. Naye meya omulabu abutambuliza mu kwetonda bannaye. Ne mugamba it's not okay because all of us have family issues. Ate njagala naddala abantu baffe betubeera nabo bamanyi. Nammwe ebizibu embeera nabyo ewammwe tubimanyi. But we choose not to talk about them because it's your family and you've not chosen to tell us. Kinyuma nnyo bwe mba nze nkugambye ate ne nkuwa ne go ahead. Okitegeera? But go ahead yaki. Tugeze singa ngamba you can talk about it but I've not even told you that you can talk about it. When you hear a rumor about Kasuku mukubire find out. Mukwano gw'omuwala ye tugamba mubakugalidde mu nnyumba mbwe kiri awo. Bamugalidde mu nnyumba bakamukuba taichi bamukubye right hook left hook nange saakikiriza nagamba Amos ayinamu eŋŋoomi oyo omwana nga talabika kuba na ŋŋoomi Menai tuli kujiwana oba yagirokinze ani omukulu nedda just omanyi nze kyasooka okunzijira mu bwongo waliwo talk show gye twakola jekirizi n'aga nti okumayo omusajja muddu awulira Shuga obedde akugamba yakozeemu ne kano n'atunula waggulu Roni n'akateekayo interview eyo nengamba omukulu yeegagamudde n'agaasijja mmanyiirwa ntyo and we both saw them by the way we both saw them naye omusajja gw'omufuga ekyo ye mutuufu kiddamu ate kirungi kuba engeri gye wali onnyonnyolamu ng'okamase anti labayo lwaki nali interview gye nakola ne Shalom lwaki nali bwe ntyo abantu tebakitegeera is because he doesn't have the best way to like he doesn't have the best way to express himself naddala nga it's emotional ne mu bulamu bwa bulijjo osobola okwekanga nga misinterpreting nze oba oluusi nga interpretation gy'olina ntuufu kale he doesn't know how to carry himself when he's emotional. That is it. That is why I was doing a lot of the talking kubanga nze manyi okwogera era abantu abagamba mbusimayanga oyogera nnyo nabeera n'omusajja n'ayasama kubanga my job description is kwasama. That is my job description. Nagenda ku ssomero n'ensoma saasomako ddagala saasoma kuvuga nnyonyi nalonda kusoma mumwa n'ensoma kwasama era naye bwe yali ajja yakwana omukazi ng'ayasama. That is one thing everyone is supposed to know. Even if I fell out with him, nefuna omusajja omulala naye nja mwasamira like that. Bread. Let me tell you, it rides within my DNA. Teriyo muntu nga ali Kenya obanga Muswahili nga tayasama. Tebakikulimba. Ekitegeeza omusajja wa mwasamira. Ewa. Ngamba mu interviews bagamba oyasama nnyo omusajja wabeerawo ayogere mirembe gye abakazi simanyanga ne banaye okuzibwa okuzibwa what how do they say that? Yeah, like being raised and you know being raised and being byonna kankubuli ebyo bikola wammwe nsebu ewaffe they raised us to speak. Yes ewaffe we speak ewaffe mama wange wasobya mugamba awo mama nedda awo kisuseemuko oyiseewo ewammwe gwe gyogamba where they raised you mwe musirika n'ogamba mama tasobya kyovola mama wasobola otunda ebyewammwe nze wange mba nja mmuwa ne mugamba totuna kintu kya tata wange wadde afudde kintu kya tata wange kirekeewo teyagambyeko kitunde. They are still my siblings who are young tukyasasula fees kati anti awo kirekawo oli gw'oba obigamba awo sikwe kuvudde obuzibu bw'okubwa nti ewaffe I was not beaten kyenjagala tukijjewo I was not beaten kubanga Saga I don't want you to defend any person that beats you. Let me tell because bakuba leero n'enkya bajja kukuba and there are lots of women who look up to you that believe. And I'm sorry to use this example. Maisaga nnyo kozesa nnyo examples z'aba ex bange. Then n'omusajja yali ankubyeko oluya amanyi ekyamutuukako. Nze sikubibwa kyali kibi nnyo ne bw'ongamba obugambi nti nja kukuba oba onkubye
Neme nkolanti. Kugambe n'ongamba obugambe nti nja kukuba. Oh baba. Oba maze okunsimula era otuba tuvuddewo bubi. I don't take warnings ezanja kukuba in the city. I'm not your daughter. Yeah. Why are you beating? You're not a punching bag. Thank you very much. Why are you beating someone you're sexing? So ekyo njagala tusoke tujjewo. Yes. Kuba nange ndeewuunya Shuga. Ku bigambo twali mu interview. Amos n'ayimba n'okuyimba. Yayimba. Njagala beera serious naye tonganya. Oh my baby. So ngamba. Ako kayimba kani koyagala otuwa. Nedda bwe yali ayimba. Omanyi video najita, omanyi na twaji shooting nga jaja yange tannafa. Kati mu period ya morning nenjiraba. Yemu kubyansisa. Nali njiraba nega. Nali ntyo kulabako. Naye natuuka. Nakulaba. Natuuka nentusa n'amabugo. I was actually very very sick. Manyi ovuleti mbadde ndwala kati ndowooza. Oli lubuto oba. Tobanga oli lubuto. Ogenda kugula bwa muwala bwa mulenzi. 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 Njagala omulenzi. Shindwe. Oyagala nzale. Njagala ozaala omulenzi. Ng'afaananira ddala Amos. Ayagala muwala. Ayagala muwala. Already ayinayo omulenzi. Oh baba. Bambi. Singa mba if I get pregnant yali yagadde. No, but get pregnant. Funa olubuto. So ovuleti mbadde ndwala. That's why even we walinga olimu the whole kuziika and all that. I was very natambula neba naye katikati kankubira kimanyi najja nenzija ne kadrip kange mu motoka. Nga bakakuteekako. Nentuuka nengenda motoka nentuula ne drip negendamu. Nemmala nengamba mimi nyinziddwa sikyasobola nangamba itseke kasito otuusi. Wajja ne Amos? Yeah. Obambi. Nga temwambuuzaako. Anti kati nze ng'omuntu nali kati if you saw that video gye twakutuuliramu ne Mimi wandaba nga njogera nze nakatandika ofiirwa. Kati I don't know how to console someone. I don't know what right words to simanyi nakutunuulira nti okay like ndiawo. Just like when alinga nakatandika okubeera ng'omuntu wakusaaga banaye ono ye Shuga nga simanyi kati mugambe ki kati nkole ntya kati mugambe hayi should I obeera ngo oli mu feelings nga ziri confused. Yeah, so that's what happened. Like from okuva lwenatandika okula nakaluzinga abantu babiri ab'omu family yange lwakuba nti kyatukawo so soon. Like wechiti daddy wange my brother. Yeah, my dad, I lost my dad in October. I lost my brother in January. So byegoberera naye ngeza kyovola basimanyi nakugamba abantu nti I don't know how to tell mandaba kati mugambe kati oche tandi I'm not even thinking at that point nali simanyi ngeri ya kutunulako. Yeah, that's why sakutuukako naye baba nentuuka. Yeah, I understand. Yeah. Oh. So today what if chobadde ogamba like for you a loud mouth? I'm not a loud mouth ekyo nkigamba bafaani abatera okungamba nti no njogera nnyo oba guys I'm dating Hello Gael, habari? Niko na Kasuku hapa kwa interview. Mgambe. Mugamba mpeyo ku sente. Lakini nikimalizia I'm going to meet you. Is that okay? Ampeyo ku sente. Ampeyo ku sente mugambe. Kati Kasuku angamba omweyo ku sente. Ampeyo ku sente. He wants to meet you. Oh, fantastic. Let me by the time I'm done here nitakwambia amesema mtaonana lini. Sawa. Women who speak Swahili are a turn off for me. That language, it sounds weird. Why? How? It sounds more like nyoko. Nyoko, Garie, Oringa B, Garie, Boju. Like when I hear people speaking, no, that's what. Bintu bibatukako nnyo naddala abantu Abaganda because baba egiriza nti olulimi lw'ababbi because mwe babalaga nti lw'abasirikale. So you feel like whoever speaks that language are too tough, are too rigid. I feel like someone is saying things by force. But let me tell you, it's a very beautiful language, and when you speak it ng'oyogedde n'abantu abategeera, by default someone alina waakuteeka ne waba badde akulabanga muyaayi. By default olina wodda. Singa mugenda ng'olina meeting ola kati ngezo meetings ofuna ez'ekigagga omuntu n'ayogera nga osobola owulira ebigambo nga 2-5, there is a way you get a pass.
anazungumza na Kiswahili. Uine engeri joyitawo, he even speaks Kiswahili. Oshagera. Me usually when I go to meet people and I don't, before I speak, nalaba erinnya lyange. Balwawo kungamba ebigambo by'omu Luganda. Because my name is already in Kiswahili, so akutekinga too serious until omuntu aveeri omusiru oli mu meeting bamaze okutekinga serious nabale wabula Shuga bannayo olina obuntu bwonkolera ng'oyasama ne bunyume no gamba ne sisaawa zino not now linda koko kitegeera. So it's a beautiful language, and I would advise that you learn. So how is the man? He's good. Nga bwolabye. Yeah. He's good. Era bwenva wano nga nzirayo ewaka. Kati temukyatambula mwenna. Yaguma. No, we do. Yeah. Naye kati nkedde ku makya. I had an appointment with someone very, very early. It's weird how I'll wake him up to move with him. Singa mbadde nzukise no more time. That's the reason why you've been late today. You know you've been late by 2 hours. Yeah, now I had a certain meeting. Atenga edikaka ugo. Yeah. And then. But manner is good. Yeah. Shuga okera. Mama. Nena gamba from the day we first met. Era ye motivation gye wasooka okukozesa ngamba Shuga bw'okeera ekyekumi kikutte. Era nga nkusookawo wano. Akusibayo lwaki wakyusaawo. Bw'owulira ekintu ekirimu stage. Kati nze wongamba ssente ne mba mbadde ku kitanda buli kimu kisooka ne kipozi nga ne treatment neeyimirira. Ne nsooka ne nzija ne ndyoka ne nzirayo. Jeeyuse. Nze naliko ewantu. Zubeda n'ankubira. Ku longest rally. Buli kimu kyayimirira. Buli kimu kyayimirira. Wakola? Enkutidde. Longest online rally. Naye Mukama alina engeri gye yanteekako akasubi. N'otavumwa. Baddeyo mu kuvuma abantu nga ssente zibayitako. Kati ssaawa eno baleekaana. Nze ne ntula ne nterera bwe nti. Waliwo gwe baanyiga squeeze okuva nga yakatuulayo bweti. Omanyi, we didn't know that you can go live nga totaddeeko live. We didn't know. By the ebintu bingi bye twayigaawo. Bantudde bwe nti ne Shira. Ng'essimu ye mugamba. Tutudde naye wano tunyumya ng'essimu yange ngamba. Shira invites you to her live. Konze gundi. Ngaba ngamba you are inviting me to mama nyabo tufudde nga jeri. We didn't know that can happen naye. We learned a lot and we didn't kill no one. Yeah. We were called because of our hard work. Otherwise, we don't know those people. They just told us, "Ori kulist bakuita." Unokola, ntinja kola. Just like any, you see, abantu bali meyotegera nti parties zonna zisobola olonda eri negamba Kasuku eri negamba Shalom mweno ne dipi negamba tuite Shuga. So for if you don't call people, we shall not bring ourselves. Yeah, that's true. Most so when we are not political. I'm not political at all. I've just gotten my passport here Uganda. I think 3 days ago. Kati mugenda tandika tambula. Simanyi we kibareka. Njagala tukulabeko ku beach ni bikini. Iyo kabiri tokalaba. Ng'okubya bikini bambine ebyakabiri tokalaba. Okubya bikini naye twagala bikini ngeya naalongole wisi. And by the limit. Naalongole wisi yatukola bubi. Wali mu kiteeteeyi. You guys miss twagala oyambala akasale bina kati. Eno kaliri buwe. Mina ekintu kye mutategeera nze leka mbeko ne kyenkulagano Kasuku nze Kasuku. I have a very nice, don't even joke with me. Yensonga lwaki wentuuke waka sambala ngoye. Ebeera bwerere. Me I have a very nze kyovala bambera oli n'agamba ekintu kyenina kyemanyi ekitali kirungi kunzira abantu kye bakulembeza ennyo magulu, and it's only because matono kuuze. Oyina obugulu butini? Si bugulu butono. Matono compared to my size gali badde nga gashira price. Like gali badde nga bagawaye nga sigange okitegeera. So naye kati engeri gyensaze kati ndi uniform. Mujaro has worked for you. Engeri gyensaze. Mujaro has worked for you. Very well. You still get wet? Naye gwe ozanya n'okuzanya. You still get wet ng'okubya mu Mujaro? Of course. Banaye bakosa yakulaga nga kiri tu nude. Buno wano bino byobondaga. Akitondaga. Kati kankikole bukozi naye you see. Very nice body. Baba. Kitegedde. Kati ogenda tandika genda Zanzibar. Bino byabadde atambula nga mugenda mwenna. Dai.
naye waliwo okwegatta bannaye okunyuma kati olanga kubaji kalifeeyo waggulu teri kirungi ng'ensi ogiri waggulu eno otuuka ng'olaba bire byokka teri kirungi nga kubeera ng'okitegedde nti nno bulijjo abantu kyekino kye baagala kulaba it ended in tears you will not get it. Naye ate kati ekyo kya ended in tears ffe mikwano gyo ffe bennyini okusinziira ku kye nalaba ffe mukyagala nalaba ebigambo nze saayogera nagamba Shuga n'oli bantu bange oli mugave munnange era research nambuuza kiwayo olugave ne mugamba research simanyi nanga Kasuku buli omu adde mbiri. I want to appreciate Papa Misa Kisema. Banayi nze sirabangayo bantu bafaayo naye yafaayo nangamba kiki muwala wange yogera nange kiki ekituuseewo kati tukole tutya okitegere and that is what ebintu betuba twetaaga okumanya okitegeera okubudaabuda. May I have friends that were there n'olaba nti ono mukwano gwange nti tajja kukkiriza kintu kubeerako nga kibi n'ogamba nti kati ontakyalina mukwano gwa kati afuuse wa luganda lwange mbalina n'emikwano gyange gye nalaba nemmaye ne ŋŋamba okay kati gwe tebakugamba kizibu kati gwe ntegedde we bakugamba ekizibu I don't know how they even got Wino yatusanga mu group. But anyway, they are not the ones I'm talking about. Kati nze ndi mu kwogera ku bantu nze benneegambira. Bewagamba nti ki? Nze benneegambira nti no, like my close friends going nti no, I have issues olowooza nkole ntya waneno because you talk to your friends. I know. Kati ngamba abantu bange nina be nategedde ne ngamba nti kati gwe. So you had issues. That I said. That just you had like any issues. other family, we did. Any other family? Yes, but I was not beaten. I was not, and I was so. I felt so bad when people like condoned him so much. Era ntambi teyagamba nti you were beaten. Yagamba nti you were bombarded. Ne osobola beerawo bannaye bannakantu osobola beerawo nga musaako yange mwennyini. Mulimu abanjagala, please reach out. Highest bidder ntwala. Ate kintambi kirabika okuba kyayagala dde okusabiriza. I will get Ntambi and take him on a date. Yeah. We sit and talk. Mubuuze wano ne wano waliwo buzibu ki wano ki. Naye kugwasasula. Yes, I'll do everything. N'okusasula baba. Agenda n'atulamu ebiseera bye nabeerangamu naye ng'asasula. Awo yali ayagala kusaba. Wallahi bisallah. Ne bw'olaba yagatambuza. N'agamba ffe twali twabalaba dda kati basobola mmalako. We were bombarded. This is not the only time. Walaba mu feesi yatuuka ng'ate eno wazimbye engeri. Kati kankuwulire. Nina we natuuka this is not the first time. Ntambi si gwe gusoose. Si gwe gusoose. Even that time when I sat in the interview, Shalom era yavayo n'akyogera. Like, nentukisa nengamba, but Ntambi. Mu mutima. Naye ku luno ne mbuuza n'angamba, nedda my sister tewali buzibu. Ne meeya yennyini, naye meeya yangamba akusobola. Ansobola muki? Wabula kati okukwana. Nedda bambi. Anti kati olaba nti bagambye nti bankubye. Meeya mba nja mukuba ku makyanga nakazuukuka. Mutuntu awo mukube. Ekiro nga tanneebaka mukube. Meeya mutima gwa me. I told you njagala omusajja ngali bwati. Ne mulaba mbasijja gamba musobola. Meeya. Kati meeya bw'omulaba omwewulira. Mukuba. Meeya osobola mukuba. Anti abajja kunyiza nga sobola mugamba naye papa tewali kuzibu oti. Kati gw'omulaba nga ki? Meeya muganda wange. Kubanga meeya draw MC meeya wankute squeeze kiwedde wano tuwedde era singa okomawo kati awo nga tutandika ate ebipya nga mwetwala ate nkumanyi awo nga tutandika ebipya wagaba mu takizi mukuba abanange ekintu ekyo kyannoma leave my seat at alone ekintu ekyo kyannoma Ntambi ne Shalom ne bawaga abaana abo balina fitina abaana abo ku fitina kwe batudde kati kankuwulire olaba obeera n'abantu boye nga tobategeera bulungi naye kirungi n'obeera n'abantu ye
like nobategera kati nze Shalom is misunderstood era namulaba nga bampininga nnyo. Shalom has misunderstood the whole time. Shalom is just someone that is too caring ti ali tayagala wera mugamba nti nno waliwo yayingidde tayagala manya wamuvumye oba tewamuvumye agenda kugamba lwaki wamugambye nti alinga embizi naawe olinga gundi y'embizi nga takirumyemu yadde. He will not first investigate. That is the problem with Shalom and it's not a bad thing about him. bamunyonyolera eyo janedda ono gwavumye si ye anti era nakwata mukwate nangamba bw'oba ngambye my love kiwedde ne mugamba okay. Naye kati ye omukulu Semakula kati bano baabalaba atya saawa eno kuba ekyo nakyo wakati yaŋŋambye mugenda tegekayo dduwa naye naŋŋamba ayise a few people era mu few people mwendi nanga I think you're like Sugar's only friend I'm calling manya nti embwa bangoba nedda kati lekankubulira mazima dduwa kwendi bannange. Let me tell you, kati lekambeko ne kyembagamba about Shalom. Ekisokera ddala. Shalom andabyeko nga mbeera mu relationship. Etali eno esoose. Ate alaba byenkola nga ndi mu relationship. Kati ate alina bad history nti yali andabyeko nga nkaba. Ojjukira time gye mwannonyezaamu nembula emyezi 2. Era Dodo yankubira essimu nangamba Sugar, if anything I'm saying is true. Tugeza noddamu n'ofuna internet shutdown eyo gye watulinako simanga emyezi 2 otuze ne Dodo naye yajja yankubira when everybody was interested. Yankubira nangamba you need to gather yourself if this is nze nakubira Amos kati leka nkubulira olina side but it's okay anti nze ndi wa Lugave nze nakubira Amos ne mmuga nti owaayi tayicho mukoze nangamba my brother kakana Sibitufu. Are you sure? No. We just had a small misunderstanding, but we are good. Nova kubengambo. Kuba midomo. Ate waliwo bana abasirusiru abakola live za TikTok. Waliwo abanesibyeko okumala ebbanga eddene. Batwale kaganda batwale anti live ye wanagikola alina kubeera ku Shuga mbwa training busimanya. You're talking about someone who is actually having a home. You're homeless, my friend. Oshegera. Ekyobugagga kyoyina data. Kweyo ayiteero yo. Nze nkubuulira ku ayiteero yo okitegeera ekyobugagga kyoyina data ate nga bakuwoninga nti you have used 50% tomanyira ng'ofunako kawoninga ka you have used 50%. We don't si bye tugula ffeeno okitegeera n'otuula you're discussing a person's relationship tomumanyi era for the first time I was happy with Prima for the first time yabagambe but I saw her have a disclaimer. Ate kambabulire you people families fight that was ninga kati Prima tuminako buzibu nze from day one alisimenako buzibu paka lwe yannyingira nze omuntu nkufunako obuzibu ng'onnyingidde kubanga nze amazima amatuufu Kasuku yogera amazima ng'ambe Sugar olutalo olunene we walimu gwe yalusookereza teruliyo Sugar oli muntu wa mirembe mpaka ng'omuntu antinkudde okwongerako olikaalaala olabika bulungi nnyo Amos naawe ng'oleeta ssente bannaye kaalaala olinakwezi nene Yesu omuyira bannaye Sugar your complete package. Abantu ne bajja ne batandika okugamba simanyanga Yozefu omutukirivu yakoze atya waliwo yakoze post era TikTok. The girl is short. The girl is short. Omutwe munene nnyo bwe guti yali abula katono nnyo aberenga these pygmies, the ones that come from those banabani mu Snow White and the Seven Dwarfs oshegera najja nagamba muze naye nze sabasima gwengaani mukwano omumpi osima oti ebintu ebikusinga obuwanvu nti tewakola atyani oyo nze kapo yabwe nali saagisima era naze ne mugamba kati obadde oyagala mumukuwe obadde omutwala kubanga tebeesaana na Sugar kati gw'obadde omutwala mbu teyabasiima sabasima. The girl is there. The girl is very short and miserable. You have to add on. Okitegedde kimpi jjungi ano koona bintu kufuna engeri ye Zubeda ani asinga obuwanvu. The way Zubeda has a darling height. I told you guys the whole time. She's not short. This is your vice president you're talking about. Muntu waffe naye starting eddawo ku vice president. Kati nze wantadde bakubanga mutyaba oba gwa nnondanga sitting.
ku Kasuku Live short and big gwa nondanga city nze nkulonda kati lwaki tolina wonzijukirira buli lwoge nagamba ogwasoka jazz kale kachitewo olina okugera nogamba when I'm sick ng'amaaso gannewanise bampanisa amagulu there is a certain girl bamuvuma nti muddugavu but she's pretty black sugar notamu nokola jazz with jajja notagenda anti kati olina omumanya they are kings and king makers okitegedde you just want to make me feel sweet wabi si wabi anti kati nalibadde kati noonya ebifo king maker ate yasinga amaanyi olwakwate mukimanyi njagala onoonye waneeno wano mu komiti ofune waliwo ebifo ebirala ebikyabulayo we nina okgenda awo nina wendi awo wekya treasure wa treasure aliko bagambye sente ayinza ozisiba ani Shalom anze mwesiga omwana yaŋŋasiga naye kati nze leka mbagambe nga mwagala mutegeere nti nze sente nkyusa munteeke waawo kutya treasure bannonyanga terrorist ate muba temukyandabyeko bamuyitaani ono guno musango baguyitaani third degree murder waliwo omulala guno ogwokulyamu treason gwe babeera bagenda okuni anti sente oluba mweyotegera nti sente tonteka mu bintu bya sente gwe ne sente kirala nnyo nze sente kike mutogezanga nonnesiga n'ogamba mbu shuga kansooke shuga nina wendaga wano naye waliwo sente zange kankusange nazo nja kufiirwa ewaffe nja kufiirwa waffe nkugambe ate nga nkimanyi olina ekisa tojja kyojja kukola weeyagala kuziikula mufu mwana gwe bankubidde nga waliwo afudde Kenya nziweereza naye nninda nzinonyi tojja kummanja nnyo okuba n'okuluma nnuma omanyi obutasasula mama nnyabo ate lwakuba ennaku zino okusasula kwatereera nsasula naye luli nga ndi mwavu nkuluma nembeera ne bold nekutunira mu Facebook negamba sizirina sina gye ngenda zijja kati obadde oyagala nkole ntya sizirina ng'ensi yonna eraba nga neogamba nti notwala ku polisi kugamba polisi muntwale gye muntwala ekyokukola tewali waliwo amacyanna akutunuulidde yeewuunya agamba ensi bwetyo kati naye era omuntu njogera naye lwakubanza kyenina me if you realize me I have communication skills I communicate nenkugamba sisobodde naye nindaamu nja kuba kutuukako bwentyo bwenkola nenkugamba sirinaawo kati but hold on nga bwenfuna sirinda kunkubira ogenda olaba tulyo nga nkugamba I've sent a million ku bbanja ndowooza ozifunye nti nzifunye so you're well we don't have anything to worry about no tubeere steadfast yes kyekyo naate njagala okubuuza kati eno show yamwe eyoku Star Times etandika on the 15th bagiyita batya March Hello Mr. Right season 3 tugenda kunoonya baagalwa era anoonya please come to Star Times Hello Mr. Right nemmwe mugenda okubeera bajjaaji nze ndi panelist gwosalawo nti sikyagadde ekyo nsobola okulaba ng'olonda ne ŋŋamba naye okikakasa wali yagadde otwala omuntu ng'amagulu gombi ga kkono kuba obadde oyinza obba nga tewagalabye kugambye oba omuwala muntu mundaba yange nendaba nga omulenzi mpale nywera miguwa negamba okyakasa you want to go because for us we don't want you to come back at Star Times nogamba nafuna omusajja ku Star Times because ekintu kye balina beeyogerako n'agamba abantu betwalira kutidde beetwala ne juzi wanene wetwali tukola launch ya Hello Mr. Right season 3 bajja nga beeyagala ng'omwali lubuto lwa myezi egi baaba kati nga laavu yaabwe yatandikira ku TV ku Hello Mr. Right Star Times ekutta akati bannaye ennaku zino nalaba esho y'abazubeeda kati neeyo they are doing a good job bakwongere sente bampa eza ddala wazikwata anti nga mukwano nga nsobola okuba oluyina enkusasula kati osuubira ddi ofuna olubuto lw'omusajja I really don't want I don't want to talk about my pregnancies and because sina gwentegezaako nga ngenda okwegatta nati faba olugave twagala mmanya twagalayo omwana ng'alina obusaayi ye mwennyini bire blanks nyumyamuko naye ne kati leka nkubuze by the way leka nkubuze after checking on Amos why didn't you check on me kati bangamba oli bulungi
ate gwe ng'olina loole y'abantu ekuceekingako ne ngamba abo by the way sikisimbi nze kambeere ku woolugave mwabasigadde bakubeereko kuba ye yali bwomu bw'ati ate nze babutabuceekingako kyandiyitiridde kakyavola kudduwa kwendi zino embwa teziriiko naye olaba ezo embwa eziri awo embwa waliwo embwa ennene njimanyi eyo n'okomyawo akajanja mu bulamu bw'ensi eno you're dipping your nose everywhere at what extent naye leka mbuze Shalom fei mu relationship yo mukazi we tamuyinaako buzibu eno tebamwagala wamu omukazi kati olaba omukazi waali awo kyenayiga ku mukazi wa Shalom nze kyenayiga ku mukazi wa Shalom asobola oseka naawe nga yakoowa oyo Shiba asekana nze nina omuntu gwe mulaba naye nga bali bati naye nga yakoowa yamukowa naye omukazi yakoowa feeyi bannaaye nze naye sikirabangako yamukoyera ddala ate feeyi alina akajanja wagende wetwagenda nga wa Shalom ng'omanyi kyakola ng'agamba wamma Shiba tukoyeti ndoza nga Shiba agamba leero nno gwe dooga ng'agamba laba dooga alina we yamugambira nga feeyi alowooza bamufaako n'amugamba feeyi oba yali ayagala kakopo oba yali ayagala supu ng'agenze kusera nga nedda tuula kandeete naye nze nakiraba nga attitude engeri gye yamugambamu nakiranga komya akajanja madamu nno omukyala yagobeddwa yagamba mwali mulinnyirira nnyo era lisiti n'agikola nti ku lisiti toliiko nze simanyi lwaki ezo lisiti genda kudduwa temwayomberayo jukira bayomba ne gundi tetwayomba nenamukasa nze sayo eyo dduwa togijjukira abantu webeekyanga eyo nenamukasa nze saayomba naye kyala naga nti naye baabuuza bye juice nga ffe twalabye yabadde n'akacupa kaki kaminat made akabadde wabula bannaye kyekyo ekyaliwo ne muwayiriza namukasa okuba juice feeyi sokoveeyo ssebo feeyi ekicupa kya minat yamukonga enviiri zikutte wamu ekicupa kya minat made kalo kyeyajja nakyo ku dduwa wazisaze ani yagenda nakyo nga kirimu juice ye gundi aliwa moze yaliwo ani yagenda nakyo nga kirimu juice si anti babuuza ani agenze n'ecupa kya ate ng'ekisinga omumala amaanyi nga mwali mukyalimu ne juice wa Caroline Maka era Caroline yali anoonya juice we only to find out ng'agendeddemu beetroot nga temuli mu minat made that's what happened yes nze amazima gali nfuula ow'eddembe omukyala yabakoowa era lisiti yaba n'agenda ku dduwa guno omulundi si wiiki ejja nze bagobera ku kyemisana ndoozi olaba bwempona era saaliko kuba nakomawo enkeera neŋŋamba nti nalwana nga waliwo omuwala yagala okuteekako ebbina ku dduwa ya Shalom neŋŋamba tekijja soboka yes werabidde omuwala gwe twateekako embeera wano ku dayiningi ng'omuwala awoza bannaye hayi Kasuku nedda nnyabo nonti hayi tuulako katebe kali akali eri yes because kana akatebe kaba YouTube olina YouTube kale wadde naffe twali tetulina but twali tuleeta views Chano ya why Shalom Chano ya bado yakomawa nedda weri atogena tuwa akantu twageza n'okikola tuva wano tudda mu kantu ku Shuga Face Media Hub Media Hub kati kwe muri ku 5 kwe tuli mu oloza olawe mwetegeka naye olaba Katonda bwajja luck favors the brave olaba Katonda bwajja tugenda kuandika bwalizi Faye and kyusa opange Shuga and Face Media Hub naye kano ka Face kalabika essaawa yonna kava naye mukebera wano YouTube wegambira please some of your subscribers are not around this time neddako tebakatuterangako ate n'ekirala sente zaffe zirinnya bulinyi era tetusaaga anti YouTube yawandiikira ntambi nemugamba please do other things leave us alone Shalom nimbye do other things yayinere bagitaji yali channel ye Lost Files kati wewali obuzibu YouTube nemugamba do other things leave us alone kati obuzibu yakola kugiyita Lost Files kati era wano juzi begenda ku Jazz with Jajja n'ayogera ebyo era babeera batuliddemu olukwe abaana ne bamugamba ntambikola channel yo tukugiwagire kumbe yakola n'agamba ntayi inako yamala n'agijjayo yeyeka
he deleted it. Teyagirekayo choizo olaba ka video ke. He deleted it and binned it. Nice. Eyaffe weeri awo. Faye, Shuga and Faye's Media Hub. Era waneno. Wano. Lwakuba kale era Faye alina okunkwata obulungi ennyo. Go in a login. Kano ka Faye's. Fembi tulina naye kano ka Faye's kano. Those okiwulidde. Anti kati Faye tagenda sigazaako ku muntu. Kale. So but kastori bulungi. And my guy is doing well. Nampeyo ne kunkalu nze namukubirako. Nze leero ze nkimye. Ewa. Wanewuwo. Atenga nze. Ojja kumpa ku ssente. Ojja kumpayo ku ssente gwe yali yamanyiza. Si kirungi. Kale wadde nange kyakyuka. And by the way, stop thinking that because sometimes we come eze musajja ziberezo musajja gwosigale ngompa. Ojeni muku, that's what I'm telling you. So work on the workables and bundi yafe yagwa. Sinduzo shigira che bebe Kasuku tomanyi bakwagala. Twalyako bye twalya. Yaba musayi moto. Doza enamba ereta. Ya tebe nebe ebyo ngabirya. Okay ya. Madengenda kugamba ya. Okay. Kale. That's it. Mutyaba. Tugenda kukiddako. Let's go. Bye. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista Biblia mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange